Tendo Amali Yayo Bamuimusa Ngabakusinza Linamani Munokuzi Munoku Enaku Echitiwa Chibejoli Banaye bakwinzi mujje twekubira enduulu batuze waka njogera kwabo kabagala okudde waka. Us who are interested in going back home. Us who are interested in going back home. Jena ffe twogereko tetugenda kulinda kubeera babulooga be bafaako bokka. Bokka be boogerako, bokka be baagala. Baba toyina mumwa. Ewaffe teri akufaako bwe toli politically high. Teri akufaako. Mujje tuyiye tulabe nga batuzzaako eka tukube ku mulanga atwekaabireko batugulire kozi ne baboogera ku balina okudda ewaka tebatwogerako. Teboogera ku baana bali mu Middle East. They are only talking about those ones abali mu Europe. Simanya US ezanna leero. Simanya China. Beewoka balowoozaako. Ngala basinga obungi kwabo balowoozaako. Baali bagenze mu holiday zaabwe. Baali bagenda kwemulira kulya ssente. Abanaku abajja okulomba 10 nga tebatufuddeeko yadde be basinga okutema obuwanana n'obuwanana bwa ssente nga tubuweereza abali mu bulamu bwaffe mu matigga nga batwerabidde. Bafa kuboogera munnange bw'oba toli blogger ani anaakuwulira. Let's try to raise our voices for abaagala batuzzeeko ewaka batulowoozeeko batujjukireko. Ne bw'oba olaba Museveni ng'ayogera he's not thinking about anyone. Ne baba balowooza muline ne Ministry of Smart bikoze ebitego gwe baagaye Prime Minister okwogera aveeyo alambike ensonga agenda avaayo azirambikire ku muntu omu yekka. Manyanga ku nsi zimu zokka. Nga falinga si atuteerako emikono n'agaba ne zi certificate mu companies ezituleeta n'azibawa. Ne batandika okutusaavinga n'okutugaba nga abagaba emimmonde. Batuyambe batugulire airport. K'emigabo sweetheart ebe Uganda buli kimu kisoboka. Bujja kucha batugaye nti era tebazigudde nga batwalako baabwe nga abantu batwalako bamunabamu be bazze Uganda. Mutufeeko bannaye your excellency the president. Baashibaga kato boofaako boowaana ne boowa amatu buli kaseera ne booyagala because baleekaanye bakuvumya okuva lw'oyingira mu ttooyi paka lw'ositukayo. Paka ku lugoye lw'oyambala. They are not helping you. They are not even your voters. Fabalye n'abona tukulonze emyaka gyonna nga tukulondera mu musaayi. Nze natandika okulonda President Yoweri Kaguta Museveni nga ndi mu P5. Nga nina buli kadi ya NRM. Nga kitanga alina okuntwala n'ennonda since P5 ng'osomye olina muto oba n'emyaka egironda. Naye nga kadi zammwe zonna eza NRM tuziyina tulonda till now tukulonda naye muli mu kufa kubaleekaana aboogera. Abamanyi okwogera abalina obumwe abaabikkuka abalina essimu zaabwe n'ekibaleeta mu State House n'okubajjukira nti gye bali kubawa laptop na modem. They can't change anyone. They are not even your voters. Nga bwakuvuma bwajja n'akunonako ssente bwagenda n'avuma n'omulala bwajja n'akunonako ssente nga n'abakulonda ebyaddala. Tuli mu kubonaabona tufiire eno. You don't know how these people are treating us these days. Temukitegeera butegeezi ngeri baana gye bayisibwamu nageri gye tuyisibwamu kubanga buli omu akimanyi toyina gy'olaga. Kubanga buli omu akimanyi buli omu ali kushuwa ddiiru omuwarabu ali kushuwa ddiiru 10 ku kinnaakyo toyina gy'olaga.
batukola buli kimu batukoze buli kimu naye bw'owulira mu buli avaayo okwogera okulwanirira ku muntu alina okudda e Uganda balwanirira bali USA balowooza ku bali mu European countries balowooza ku simaya ku ki simaya ku biki mulowooza nsi ndala bannange mutulowoozeeko abaana bali mu Middle East mutuggyako ssente nnyingi tuziweereza n'abantu be mulowoozaako batwalatwala dda ne bazadde baabwe mu USA zaabwe baba batwalatwala dda famire zaabwe zonna zaggwera mu nsi zaabwe ze balimu tebaweereza na ssente ziri awo waka ngaffe bwe tuziweereza n'oziweereza okuva ku jjajjaawo paka ku mwana gw'ozaala ng'omuweereza ssente. Abantu be muli mu kufaako be mudduukira olw'okuba amaze okuvuma ennyo musiba mugamba mubiyita mutya they are buying cheap popularity but seriously you people you're also buying cheap popularity the NRMs banange nze njogera from everything and from evidence nze nze nina buli ndaga muntu from P5 not the NRM but was I worth it? Simanyi we mwakikolanga naye nze kitange yantwalanga ku polling station ate era n'ennonda kino naawo nga nkulonda naye muli kubaamu baashibaga kubanga boogera ne mubawa ssente kubanga bavumye Bobby ne mubawa ssente kubanga naye bakuvumye kati bamaze okuvuma bavuddeyo ne mubawa ssente newe munaazibawa tebabalonda those are people abatabateekako wadde n'ekkalulu wadde n'abatajjukira nti nno gye muli era ajja kwogera byayogera abiveeko agende. In fact nebe muli mu kufiirira be bantu abamu abatafiirwa adde obudde bwabwe okugenda okulonda. Banaye mutufeeko mutujje n'abantu bagenda tutta abakazi bagenda tuttira mu biyumba. These people are more serious because bamanyi tetulina gye tulaga. Mutusaasire mutujje wano. Oba mutya mulowooze engeri gye mutujja wano. Nga temunnalowooza attractions zaabwe kuba sikakasa nti waliyo omuntu ali eyo engali ali mumbeera kubeera nti akaaba nnyo okubeera nga adda ewaka. Middle East bwe tukaaba koze embeera buli mukama olwamanya nti enywedde nga neena anyweza buli lwamanya nti embeera enywedde nga neena anyweza tuli mu kufoosingibwa kusayininga contracts nakutulongezaayo zi visa kubanga tetulina gye tugenda kubanga oli ali gy'olaga airport ensigale ntuze ewaffe mutuyambe buyambi mutuze ewaffe nga temunnabawa bantu nte nga temunnabakwatana mu mikono nga temunnawa bavumi b'amaanyi nnyo bambi mutuyambe Mr. President tuggulire airport tujja kuyiga ewaffe ne tiketi tujja kuyiga engeri gye tuzifuna katufiire ewaffe tuleme kufiira eno basiba batu throwing out. I'll kick you out of my house. Get out of my house. Nakasuke bwerwa gate nakola ki nabikola lwansonga amanyi tolina gy'olaga. Engeri gye bali mu kutufoosingamu emisindo okurenewinga contracts zino temukitegeera kukitegeera. Singa muyina n'ebintu bye mutakyakonsideringa ssaawa zino ng'okonsideringa okuwaaba mwinto olw'okuba bavuma. Omuntu n'avuma okuva lwogera mu ttooyi paka ku lugoye lw'oyambala paka ku nviiri z'osala n'avaayo enkyambu yeetonze nnyo. Naawe n'omuwa amatu. And you call us the idiots abali mu kubonaabona ne mu kunoonya ekikumi ekidde ewaka. You make us look idiots. You call us idiots. Nga bwe tuli idiots tubeereyo gye tuli. Mutuyambe mutuggulire airport. Banaye mutuyambe mutuggulire airport. President kennyini yakyogedde n'otugamba katubeerewo tetugenda kowa kutrayinga abafa bafe gwe kennyini wakyogedde jo Mr. President yesterday yakyogedde abafa bafe abasigala basigale naye tusigale nga tulwana
kati ate tugenda tusigale nga tulwana. Don't be coward, gula airport okusinga okutuleka tufiire ku mawanga. Singa mwali temwagala tujje nga bwe mutwekkaanya nti no tetulina mugaso, mwandibadde temusayininganga contracts na zino nsi, naye musayininga mulinayo ne bambassadors bangi nnyo bambassadors mubayina, era kitegeeza mulinayo ebitongole byammwe, era kitegeeza tukkirizibwa okujjayo. Kati mutuveeko mutuzze ewaffe. Babadde tetulina we tudda, tetulina nawe twekweka. Okuva lwe wayingira ekiyumba oli mu kiyumba paka tomayina bweru, tomayina bw'ofuluma oddawa. Okujjako ng'okedde ku makya nomanya nti no ninye taxi basi egenda kusula ku basi ensule ku airport, ekyo nkiveeko. Bwebo ng'oka bwe tuyina tetwagala balimba mutuzze ewaffe. Mulekeraawo okufa ku bantu abatabalonda. Leero we musitolo ne mumutwala mu ddwaliro, leero we musitolo ne mumutwala mu ddwaliro, leero we musitolo ne mumutwala mu ddwaliro. Those people bakyuse bukyusi kati because they have needs. The silent majorities abalonda gyetuli. Gyetuli ne tuvuma ebivumo ebya buli kkala naye nga tukyakulonda ssebo. Nze nkulonze. Mr. President, nze nonze NRM okuva natandika okutegeera nti waliyo okulonda. When I'm in P5, buli kisanja nzize nkulonda. Lwaki? Waliwo abantu bosizeemu ensigo like our parents, oli nalonda because my mom loves this man, let me vote, my dad loves this man, let me vote. Kyokka nga ne maama we alonda olw'okuba maama we yali akuwagira, oli kuba n'abakuvumye paka ne woofuka. Bw'oli mu kuwakeya abalala n'okasuka eno. Don't we deserve that right to be home? Kubanga twakeya ku makya ne tuvaayo. Are we not citizens? We are citizens. Tuyina buli ki. Nze ng'omu I consent nina buli kiwandiiko ekinkwatako mu Uganda. Nina eyo kaadi ya NRM ey'edda gye nalonderangako eyo, nina kaadi ya Kasujja, simayina we mbifuna, naye mbifuna nga sibonyeebonye na kubonaabona. Nga sibonyeebonye na kubonaabona. Tufiire okulowoozaako the worst things we do to the extreme. Tukola, we work to the extreme. N'omuntu yalinga yeebakako luli ku mirembe nga bakuwaawamuuko katiibwa kubanga bamanyisa alina bweweekyanga osobola okugenda naye bakasuka ku poliisi olina gy'ogenda. Naye nga tibakasuka wa, tewakyali poliisi ayagala kuyingiza abantu. Tewakyali poliisi ayagala musibe. Ogenda ku poliisi ne mukamaawo ne bakulopa omusango biki, poliisi ne bagamba muddeeyo mujja bwe mwesootinga biki, mukamaawo nakasuka wakasuse nga naye akooye, toyina katabo. Banaye mutugulire ekisaawe. Mwatugambye mulina mufunye sima karantini, we mukarantinga abantu mulina wangi nnyo. President yasomyewo ebifo nga bingi. Yasomyewo ebifo nga bingi, mutugulire. Oba mutugulira mu shifts mutya, oba mukola mutya, mutugulire as soon as possible. Tudde ewaffe. Mulekeraawo okufa ku balowooza nti ebizibu bya COVID balamu ali biza atwala bantu kufuna nti. Tuli mu mbeera ya kunyigirizibwa na kubeera mu mbeera yonna balamu ali biza atwala bantu. Banange. Ne bemutwala tebabalonda. Balamu abantu bemwesibako bemufaako tebabalonda, temulina muntu akumakinga baleekaana buleekaanyi. Those people don't vote for you, that's the truth. Mukikkirize nga bwalya mu lulime ne mu luzise n'alya eno n'alya n'eri. Kye kimu era kyagenda okukola, talina kyamaanyi kyagenda kukukolera, tekiriiwo. Era nga buli black enkya n'ayambala eya white ne kalulu bw'ajja okukola. Bemuli mu kufaako ennyo. Bemuli mu kufaako ennyo. Be bantu abatuuka ne ku lunaku lw'okulonda nga they are busy.
nga bali bize tebalonda nga talina mafuta kudda gyalondera talina mafuta kudda abwe kudda gyalondera be muli mu kufaako efa tuli eno tubonaabona tuweza sente n'ekikumi kyoyira mu nsi muno okiweereza ng'okiweereza Uganda. Lwaki okiweereza? Okiweereza kitaawo gwe baakuba essasi n'essaawa zino abonaabona yali alwana na Museveni. Naye nga n'emitwalo 10 emitono gy'ofuna olina okumuweereza agende mu ddwaliro kozi mu lutalo lwa Museveni yakubwa essasi kati simanyi obuganga bwattuka simanya. Banange tuli mu mbeera mbi. Tetugenda ffenna kusooka kuvaayo tuvume pulezidenti, tumuvume ebisaati, tumuvume nga be bakuvuma, tukuliise olyoke otuwulire tulyoke naffe tuveeyo okwo mulyoke mutuwe ku podiyamu mutujjukire. Charity mukwano tolina gy'ogenda genda buli wamu waggale. Ebituyamba byebiggale mu zino ensi ze tulimu ebituyamba byebiggale naye ebitatuyamba biggule. Already abantu bano batubonyaabonya okuva mwatandika okutuvumirira nga simanya corona simanya yajja Uganda simanya bwe yava Dubai. Byonna byatandika dda batucunya indirectly because of only ekyo kyokka ekigambo kye mwayogera kye mwalemerako ne mukiremerako ennaku musimanya corona yava Dubai simanya yatandika yende Uganda yava Dubai. Mulowooza baali tebabiwulira oba tebaabiraba. Okutandikira ku ekyo kyokka kitubonyaabonyesa kati ensobi yammwe gye mwayogera ne mutwogerako nga buli kimu bwe kyava eno gye muba mukola mutereze mututaase mutujje eno olw'okuba nammwe muli shuwa nti essaawa zino ne bwe tufiira eno batuziika eno bakasuka eri mu nsiko tewali afa mu ddungu tewali afaayo nti busobola okukya waakiri munnaffe ne mubonaabona n'okuzza emirambo. You not caring. People temufaayo nti no muyinza okubonaabona n'okuzza emirambo kozi mukimanye essaawa zino woofiira ye bakasuka. Mutuyambe mutuggulire waakiri tuneebaka tujja kwebaka okuva ebugongo eri wansi tuneebaka ekigungu nga twekarantinze okuva ekigungu paka we munaaba mutugambye naye nga mutuggulire airport. Abasinga twagala kudda. Abasinga obungi tuli mu mbeera mbi tuli mu kunyigirizibwa tuli mu ntalo ze mutategeera mu mayumba muno. Essaawa zino si za kufa ku baani be muli mu kufaako bannaffe sima ashbaga kato sima biki mumuwadde podiya mumuwadde amawulire mumukubye buli wamu banange mututaase mukube ku bintu ebitegeereka essaawa zino ebituyamba tufa. Mutuwe naffe ku mawulire mutufeeko. Banaye mutufeeko. Mutujje eno mutuggulire airport Mukama y'anaamanya. Tuveeyo twerwaneko Halima tuveeyo twerwaneko tewali agenda tulwanako. Buno obusimu bwaffe bwe tulina obubi mu butono bwabwo tukubye emyaka naye tetusobodde na kugula ku simu za bbeeyi ziri awo nti ziizino. Oba mutusomba mutya oba mukola mutya mutujje wano. Basiiba batufulumya buli lunaku naye nga akufulumya takuwadde nakatabo ogenda kutambula ku street ki nga tolina katabo. Batuboggolera buli lunaku naye nga tolina nakatabo ogenda kuyitawa naye buli avaayo okwogera buli mukulembeze avaayo okwogera mwena muli mu kufokasinga ku ziri ensi. Banaayina aba mu Middle East mwetuli ate tuli mu mbeera mbi mulekerawo okufokasinga ku ziri ensi buli omu alowooza ku European countries China. Naffe mwetuli essaawa zino muli ku mawulire muteekayo ashbaga katonga we mumuwente mu budde bwa covid buno nga buli omu waali afa. Banange mutuggulire tujja kwebaka okuva ekigungu ku mwalo nga twesipeesinze tunaasulanga ku mpewo y'oku mwalo twesipeesinge
paka lwe munaatukarantinga paka ennaku lwe zinaggwayo kuba si buli agenda okuva eno nti mulwadde ate gwe kenyini watugambye tulina okuyiga okumanyiira okubeera n'obwo obulwadde abafe abafe abasigala basigale naye tusigale nga tulwana. That statement was very right because tewali amanyi lwe bugenda kuggwaawo. Tebugenda kuggwaawo. Nze mukama wange wano musawo yatandika okuŋŋamba obwo obulwadde December. N'atandika okuŋŋamba we need to be careful. December nga tuli kweyombirigo y'obwo bulwadde. Ng'abantu abasinga tebannakimanya naye nga ye ng'omusawo okuva mu ddwaliro akitegedde. Ne tutandika okwoza buli kimu. Ne saa zino tuli mu Chlorox myezi emeka. Tufa Chlorox tooza. Buli kimu ekivaayo tuli mu Chlorox tooza. Hawa maama. Totta abaana b'abandi kugamba nti airport banaagigulamu akagujja. Twesabire nga bwe tusaba n'omukulembeze ssebo taata. Sooka olindeko okugaba ente. Osooka otaasa obulamu bwaffe abamu. Nga bw'oli mu kutaasa buli avaayo n'agamba nti mulwadde. Abantu bw'oli mu kutaasa essaawa zino abatakulonda. Abamu tukulonda down from okuva eri mu mirandira. Kitange n'atwala enkulonda nga ali mu P5. Nampita mu P7 nga yena nambibuuzo nga nina okujja simaya ku mukolo gwo gwalina kololo simaya nga tuyina kukola biki because the president is there. Naye n'essaawa zino buli kikumi kyenfuna nina okukimuweereza. Essasi lye baamukuba ku lwa Museveni simanya lyattuka buli kaseera tuli mu kujjanjaba kigere simanya obuganga mwebuli. Olina okuziweereza awone. Naye ng'abo abasajja bakulonze ne bakulondesa n'abazzukulu. Aba basajja bakulonze ne bakulondesa n'abazzukulu. Bakuleetedde abantu mu parliament b'otamanyi nga they are campaigning. Tuza parliament ejjudde majority of NRM. Sibe be campaigning aba abantu. We have evidence. How our parents have struggled. Okubeera nga bakujjuliza parliament. Mututaase mutujje eno mutulindeko munnange Balamu ssebo taata ow'ekitiibwa anti buli kimu gw'otuuka kati ne zino ensonga eziba zaalemye minisita mukama waffe Balamu zikutuukeko bwe ziba zaalemye minisita taata leero gw'oba ozitutuusizaayo ndowooza ebibyo babiwulira olaba bawulira ebyashibaaga kati abavuma okuva lwe muyingira toyi paka lwe mugifuluma okuva sapatu okuva sokisi gye mwambala paka enkofiira gye muteeka ku mutwe. Omuntu n'akugamba nti nkuvumidde emyaka 12 oba 15 nga naawe okyasonyiwa. Naye nga ffe gye emyaka 15 omuntu gy'ayogerako gy'akuvumidde tubadde tugikuwambululu. Naye saa zino we are idiots. You're calling us idiots and to stay where we are. We went to school, our parents paid fees for us. But we don't know what's wrong. Tetumanyi kitutuuse eno naffe. We won't say that it's your regime. Kuba munange eddala tetwazirabako so tetugenda kuzeekwasa nnyo. Okitegeera? Kati gwe omanyi lwaki tukonkludinga nga tuli eno nga tulina empapula. Neyo answer gw'ogiyina. Era gw'ogiyina. Lwaki tukonkludinga nga twoza toyi nga tulya Bibuli naku naye nga twasoma. Neyo ansa gw'ogiyina mukama waffe kati mukubeera nayo ate totuttira byonna totuttira buto bwaffe totuttira myaka gyaffe ate n'emyaka mwe tubadde twegaganulidde nga tulina ebiwago tugambye nti katusalewo tufunvubire tukole ate era mutukasuka okufiira ku malungu. Walayi mama Fina we yayu mwana gwe Halima. Mama Fina we yayu ndowooza gwe muntu ategeera embeera eno. Naye munnaye mama Fina takyayogera. Balamu kati yayogera Balamu we yayu. Buli omu ali ku Kenzo. Munnange tumwagala nnyo musician waffe naffe twagala dde. Naye munnange naffe abatannatuuka nga Kenzo mutufeeko. Bring back our Kenzo. Katulabe nkuyiya, katulabe nga tuyiya aba USA bakomewo, katulabe nga tuyiya abali mu European countries bakomewo, twagala abaana abali China bakomewo, ffe tuli bisolo. Mukimanyi ddala mu office ya Labour, smart agenda Labour, smart biki tetuliyo. Tetuliyo mu bitabo byammwe. Middle East teyina baana.
Middle East teriyo tayina baana. Tulabika ffe tusinga n'okubeera abantu abangi. Wadde mwabaze bali abantu bamubala abe USA baasitula famire zaabwe bonna gyali omukyala omwami maama we kitaawe yamutwala. Bali batereerayo gye bali naye ffe eno tuliyo bwannamunigina. Bwannamunigina nga ne bw'olwala omusujja okugyako mukwano gwo gwe wasanga mu gurupu atamanyi na gy'obeera atamanyi na bikwatako gw'oyinza okugambako nti munnange nina omusujja. Naye be muli mu kutunula bokka be bali abaali bagenze n'emirembe gyabwe bagenda bakiraja bagenda kulambula bagenda for tourist attraction covid n'abakwatireyo ne balyoka balowooza nti balina okukaaba bakomewo naye ate era be mufokasinzeeko. Lwaki tebagenda ekaseesa oba ekalangala ne balambula kubanga Uganda naye erina ebyokulambula? Lwaki babakwatireyo? And right now we are idiots. The ones who are idiots do not vote for you, mister. Sebo, mwami balamu. Nalona situla kutwala bante na kuba wante na kujuza mawulire gonna mugajjuze mugafiireko gonna ensi yonna ebunyemi wabo buli wava amawulire ashbag akyuse so what? Nga bwakyuka bunaku era bwajja n'okukyuka ku ballot paper. Je tuli ba silent majorities abakulonda from day one. Abakulonda because of our roots. Nga tetumanyi na nsonga lwaki tukulonda. Naye nga ate ofuna obululu bwaffe. Seriously, sometimes I sit and think, njagala lumu nkerembuze tata wange kiki ddala ekyakutusombesanga ku ssomero n'otutwala tulonde omusajja ono. Nga n'essaawa zino tuyitibwa mbwa mukwoza ttooyi. Naye mutukima abaagala gye tuli okutukima. Birungi maama. Kati no kakuza esutaati. Gwa oba oyagala oba toyagala oba mbaswaza oba sibaswaza buli omu akimanyi nti n'otooza ttooyi. Gwa oba okola mu nnyonyi ya Fly Emirates si baby. Wano ku ddungu oyooza ttooyi olaba bakivuma ali USA. Oba oyera luguudo wano ku ddungu batumanyi tooza ttooyi. Ekyeyo kyonna batumanyi tooza ttooyi. So let us announce it the way they want it. Gawogera ku makya n'oyambala uniform n'ogenda n'okuba ekyeyo kyo mu ddwaliro oba mu supermarket oba mu mall yonna oyoza ttooyi. Kati birungi mukwano tulekeraawo okwegumya. Let us face the reality. Bakitutuma ekyo kye bayita ekyeyo. Banaaki musule bulungi. Twongere okusaba nga bwe tukaaba bwe tulyayanira Mungu atusaasire. Naye ssebo Katonda gwe tusaba naawe yakuwulira. Tusaasire naye nga bw'osiba nga bwe watugambye nti ogenda tusomesa Bayibuli. Tusaasire munnaye osooke weesomese Bayibuli. Olumirirwe ku muntu wa wansi. Tugulire airport tuddeeka. Tuli bubi nnyo. Naye munnange abasinga twetya because of some reasons. Twetya okuvaayo ne twogera n'oyogera bwe tuti ng'ate kati essaawa zino we byatuuka abafa kuboogera. Atalina mu mwani akumanyi. Oba onyigibwa otya oba okola otya abafa ku kamera ni gwetunuddemu. Tetulina access egenda kunoonya cameras munnaye zitutunulemu. Tetugirina ssaawa zino. Mutusaasire mutugulire. Embeera etususseeko. Tetwandikaabye bwe tuti singa tebadde embeera. Naye embeera etususseeko nti abantu bali mu gikozesa they are taking advantage of it. Bakimanyi you have no way. Tolina gy'olaga. Okuboggola kufuuse okuboggola. Pressure efuuse pressure bulina kufuluma. Mutugulire airport. Abaagala okudda ffe bangi. N'obala ensi zonna n'abantu bonna abalimu n'omulyoka mutugamba mbu abaagala okudda they are just 2,000. As in serious? 2,000 family yammwe yokka?
oba ku muntu ali ku kyeyo kuno ayagala okudda. Ogamba otya nti ensi yonna abantu bannayuganda betodde mu nsi yonna abaagala okudda bali just 2000 minisita be yakuwadde, era mpozi ng'agenda kukomyawo famire ze zokka, famire ze abo bokka baamanyi koza okusinziira ku batono bokka baamanyi bayinza okuba baweza 2000. Ntugulire musaasizi nze nnyinza okuba nga wendi siina nnyo kinkaabya, okitegedde, naye ng'ate waliwo omulala gw'olabira ddala ng'ate ye agenda kufa ate nga n'abamu bafudde ne babakasuka. Nze nnyinza okuba nsobola okuguma, naye waliwo gw'osobola okugamba nti guma nga naye tosobola kyogera, nga bw'omutunuulira oba n'akubuulira kyaliko bakyayitamu nga tosobola kimugamba nti guma. Mwami bbala muweeyayo. Maama Fiina yatuwa ennyumba, Maama Fiina yatuwa ennyumba mwe tuba tubeera quarantine, mutugulire airport. Maama Fiina kwa kye twagala oba kye mwagala kye mutwala ng'ensonga mbu tetulina we tugenda beera quarantine. Maama Fiina yatuwa amatwale, tasobola tulemererwa. Mutugulire tuveeyo, ensi ziguddewo. Ensi ziguddewo, ensi zizza abantu mwenga musitulaba abalala. Ku kisaawe wayitawo abantu ne badda ewaabwe. Ku kisaawe wayitawo abantu ne badda ewaabwe. Ku kisaawe ekyaffe Entebbe. Era mwe kennyini ne mwogera mwatisa Abakanada ne bagenda ewaabwe. Mwatisa Amerika ne bagenda ewaabwe. Bo baamusaayi ki? Bo baamusaayi ki? Naffe mututikke mutuzze ewaffe. Nsule bulungi. Male Joseph. Amannya go gwani. Amannya gange nze. Nsigadde mpitibwa Fatuma. Nakalema kazibwe. Naye mutugulire tudde ewaffe. Mutugulire tudde ewaffe. Mr. Bala. Munnange gwatuuka ew'omunene. Tutuukireyo batugulire. Maama Fiina amanyi wajja okuteeka bakwini be ne bakingi be yatuwaawo era yatugamba tali tulemererwa. Mr. Bala, before you take people to get cows, tell the president to open the airport. Sife tugenda okusinga ennyo tetusasula abantu abaana balekerawo basasula kubanga bamanyi contract yaggwako kwegana n'embeera mwe tukolera tetukyamanyi wabula golabirawo bulunaku nga kamunguluza akuluma kamunguluza akwetoloola oyagala kugwera oyagala kukola otya bw'oli mu bigambo toyina musaala. Seriously tetusasula. Abaana tebasasulwa. My friend Maggie, so sorry. I know. It's now 5 months you're not paid. Bwe balinga abagenda omusasula ne batandikira awo olw'okuba corona atandise. My friend Baby, I know. Babiri enkimanyi tosasulwa. Naye bali ku nte bagaba. Olw'okuba oli ayogera nnyo anonye modemu. Tebalina kye bagenda kukyusa abantu, tebalina kye bagenda kukyusaako musooke mutufiirire bannange. N'omutunulira nga talina na musolo gwe yali asasudde mu Uganda gutegeerekeka. Nga ne bwe tukeera ku makya ne tubala omusolo gwawaddeyo mu Uganda ng'omwana eyakajja emyezi 10 ku kyeya amusinza okuwaayo omusolo naye bemuliko bemuteeka mu mawulire bemufaako bemuteeka mu mawulire moreover ebirina okuteesebwako wabula buli kaseera ffe tetwogerwako. Bemuteeka mu mawulire ne mubabunya ne gwe tutamanyi nti munnamawulire n'avaayo n'akuba oyo mu mawulire.
olw'okubazze simanyi akyusa okujjamu NRM. How sure are you nti agenda kulonda? How sure are you? Ng'akyuka ku makya n'ekiro, omwana emyaka emito ng'akuvumye gwe yeeyita jjajjaawe okuva lw'oyingira toyi paka lw'ogifuluma, okuva lw'oyambala sokisi paka lw'oyambala enkoofiira, akuvumidde emyaka ameka. Emyaka gyonna gy'akuvumye ffe ebisanja byo tubadde tubikulondamu. Abadde ng'akuvuma nga ffe bwe tujja ne tutiikinga akalulu. And you're calling us idiots because we are here? Temutufaako tusigale gye tusigala tubeereyo. Wa gy'otusindika okusigala? Omanyi gy'otusindika okusigala? Mumanyi gye mutusindika okusigala nga temunafa ku abo abakyafuna akawunga be muwa akawunga bannaffe bo bakyafuna emmere? Mutusindika okusigalayo tusigalebwa. Banaye mutugulire mutunule passports zaffe. Mweziri gwe buli womanya mukasuke gama mama fina abaana bo bajja. Mama fina atuwe w'okusula ne stars n'akyogera amanyi we tulina okubeera quarantined. And abamu ku ffe tulina okusobola okubeera quarantined ng'olina ennyumba yo. Nga weeri eri vacant ng'omuntu akimanyi nti nno osobola okusulamu oba omune we quarantinga. Ate tewali queen asobola kuva eno ba king nga talina wasobola nga tewali asobola mu quarantinga. Temutuwa nsonga ng'eyo mbu temulina yemugenda tukarantinga. Nga temunadduukira balamu tudduukirire. Tuli bangi ate tuli mu mbeera mbi. Kye kikulu. Bino tebikyalimu laavu mbu twagala kudda akakula sisinkana abantu baffe. No, ffe embeera gye tulimu tekyali ya laavu mbu twagala kubeera n'abantu baffe. Just twagala kutaasa bulamu essaawa zino. Ensi zigudde airport simwe mugenda okusooka. Mukoze bulungi nnyo byonna bibadde birungi n'ebiziikiddwa. Mutugulire. Nze kati nkaabira omu Balamu. Gwe bawulira Balamu. Mukulu Balamu. Ffe tetugenda kuvuma bisaati nga bwe babikuvuma buli avaayo gwe buli akuvuma ebisaati gw'owulira. Kati munnaffe ffe tetugenda kuvuma mukama waffe otusinga obukulu oli mwami mukulu olabye bye tutalabye tusaasire otutaase gw'osobola okutuuka buli wamu batugulire nga temunnagulira bagenda kukyakala nga temunnagulira bajja kulaba families zaabwe just for love. Musooke mugulire ffe abali mu kufiira eno. Mugulire abaana abali mu Middle East tuddeeka. Good night members. Assalamu alaikum. Mukama abakuume.